Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Nyomera olulimi lwo. Awo olwatuuka nga wabaawo wammese munnange ng'abeera mu mbeera ey'okutya. Wammese ng'abeera ku mutalo ogumu ng'abaana abazaalira mu mbeera ya kutya. Buli kiseera embwa ziyinza okulya obwana bwange, kapa eyinza okulya obwana bwange, ate abantu bayinza okubiyitako ne babulinnya. Kwegamba n'abeeraawo Wammese n'abeera mu mbeera ey'okutya. Yeekengera kino, yeekengera kiri, yeekengera kino, yeekengera kiri. Kati munnange liba teriri busa. Wammese aba agenza okuyiggira abaana be ekyokulya ng'asangayo Wakkapa nga naye ayiggira abaana be ekyokulya nga buli omu ayiggira babe. Wakkapa olwalaba Wammese n'amufubutula emisinde. Baabo bayisa mu bikata, munnange Wammese n'alaba omukwesese neyesoosekamu. Ekyamazima Wammese yayita ku lugwanyu katono Wakkapa amumize omusu. Munnange Wammese ng'addayo ewaka mu kutya okungi, jjukira abaana be baasula njala, n'agamba nkoze ntya nga nkoye embeera y'okubeera emmese, nkoye embeera y'obumese y'okuba emmese, nanga nkoye embeera y'obumese, kangende ku mulubaale. Munnange nga Wammese agenda ku mulubaale ku muganga. Munnange omuganga ng'amugamba, amanya gange nze Wammese, mukama wange mpise mu mbeera okuva lwe nazaalibwa, embeera embi, embeera ey'okuyigganyizibwa, embeera ey'okubonaabona. Nkoze ntya okubeera nga nva mu mbeera eno? Bwe ntunulira Wakkapa mwegomba, osobola okunfuula Wakkapa? K'omuganga nti suula wano ennusu ago 2, suula wano ennusu 2, nze nkufuule Wakkapa. Munnange Wammese ng'asanyuka nnyo, konfudde Wakkapa. Kubonaabona kw'ensi wannyo waawo. Okwo nkumaze. Munnange Wammese agenda okuva ew'omuganga nga Wammese afuuse Wakkapa ng'ayambadde eddiba lya kkapa. Ng'ayita kuba Wakkapa nga yenna mu kiraagu kikinaza atambula, yenna yeerinnyako yeeyagala. Nga Wakkapa yeeyagala. Kakati abali awo Wambwa gye yafuutuka, Wambwa n'amugoba emisinde. Baabo balinnya bawese obusonda, bawese obusonda. Wakkapa jjukira asobola okulinnya n'abuuka waggulu. Yeerimbika waggulu. N'atandika okulengera Wambwa wansi n'agamba, luno luliddwamu lulala. Nga mponye mpise ku lugwanyu, era mpise ku lugwanyu. Munnange era n'addamu n'abeera mu mbeera eyo. Wambwa buli wamusanga amuyigga. Naga kubeera Wakkapa mbikoye, kangende mbeere Wambwa, kuba nabika bwe naaba Wambwa nya kubeera n'emirembe. Ngaddayo ku muganga ng'omuganga amugamba suula ennusu 2 nkufuule Wambwa. Omuganga ng'anyenya mu bintu bye, okuva ew'omuganga nga Wakkapa afuuse Wambwa. Eddiba ng'alina lya Wambwa, yava ew'omuganga nga yenna yeeyagala, ng'okugulu atambuzaako kumu nga yeeyagala. Maama munnange aba ali mu kweyagala okwo ng'atasalikako musale, ayenna akamirwa 4. Munnange wango gye yafubutuka n'agamba, Wambwa bulijjo nkunoonya. Jjukira Wammese omu naye akuba bamwambazi amaliba ag'enjawulo. Wango ng'anoonya ng'atandika okugoba Wambwa. Jjukira waliwo n'olugero olugamba nti bano bali kabwanango tebaagalana. Wango walabira ku Wambwa webawere ennembera. Wango agoba Wambwa. Wango ng'agoba Wambwa. Wambwa yayita ku lugwanyu okuwona Wango. Ng'agamba mama leero mbadde nfudde. Wango ne yetasaaga. Wango okumusumatuka weebaza Katonda. Agakuluna okensumatuse Wango. Kanzireyo ew'omuganga. Mugambe nzireyo mu bbala lyange ery'emmese kubanga kati mama Wango yenna alina amaaso agatiisa. Katono nfe Wango katono anzite. Munaye ng'addayo ku muganga nga bamuzzaayo mu ddiba lye ery'emmese. Nfunda n'okuba emmese naye ne siyita mu mbeera eyo. Kanzireyo mu ddiba lyange ery'emmese nange awo we nalabira. Awo olwatuuka ne
wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Nyomera olulimi lwo.